obwefube okugunjulira eggwanga omulembe omujja ogw'abantu abalungi obwakabaka bwa Buganda bwabakana n'eddimu ery'okugunjula omugigi omuto mu mpisa ez'obuntubulamu nga buyita mu kitongole ekya Nabagereka Development Foundation. Ekitongole kino kyavaayo n'enteekateeka ey'okugunjula abaana abato nga beeyambisa enkola ey'okukuba embuga ey'ekisaakaate ng'abaana abato babangulwa mu bintu eby'enjawulo ebisobola okubagasa mu bulamu obwa bulijjo. Mpulidde bulungi nga banjigiriza okuwaata naye kati buli wenzize wano n'empaata experience ngifunye era nsobola okuwaata mangu. Mpulidde bulungi nga banjigiriza okuwaata. Olwaleero Nabagereka Sylvia Najinda akulembeddemu omukolo ogw'okutongoza ekisaakaate ky'omwaka 2020 ekigenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa January omwaka 2020 era omukolo guno agukoze ne Minisita Ombezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu mu gavumenti eya wakati ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Moyingo. Ntongoza kisaakaate 2020 laba yiga kola. Nabagereka Sylvia Najinda asinzidde wano n'ategeeza nti mu nteekateeka y'ekisaakaate essira liteereddwa ku kusibusa empisa ez'obuntubulamu oluvannyuma lw'ekitongole ki Nabagereka Development Foundation okukola okunoonyereza ne kizuulibwa nti abantu okuddirira mu mpisa kye kiviiriddeko emize okweyongera mu ggwanga, n'ategeeza nti omugigi omuto ogw'eggwanga eppya gwetaaga okuteekebwateekebwa obulungi. Ekigambo ekyo obuntubulamu kye kirimu ensonga zonna ezeetaagisa omwana okula obulungi, abantu abakulu okweyisa mu ngeri esaanidde n'ensi yaffe okubeerawo, kubanga mwe muli obukozi, obukulembeze, obuyonjo, empisa, okufaayo, obwesigwa, okubeera omwesigwa. Ebyo byonna omuntu aba abirina tuba twewala emize kati gye tulinawo n'emitawaana emingi ennyo egiri mu nsi yaffe eno Uganda. Nabagereka agambye nti okusinga entabwe eva ku bbanga abantu lye baamala mu biseera ensi Uganda we yabeerera nga terina bukulembeze bwa nnono bulambika abantu baabwo, n'agamba nti singa ebyobuwangwa n'ennono bikwatibwa mu ngeri ennuŋŋamu bisobola bulungi okukoleza omumuli gw'enkulaakulana. Ate era nga bwe mumanyi ennono kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, oba oli Muganda, oba oli wa ggwanga ddala, oba oli munnakenya, oba oli wansi ndala yonna gy'oli. Abantu abeesigamizza enkulaakulana yaabwe ku nnono zaabwe bakulaakulanye nnyo era nga omwo mwe muli amawanga gagowulira agali mu Asia, aga China, Buyindi, Japan n'abalala bonna. Minisita Ombezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu ow'ekitiibwa Jesse Moyingo ono nga yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno agambye buvunaanyizibwa bwa buli muzadde okuddayo ku nkola bajjajjaffe mwe baayitanga okugunjula abaana. Nze Katonda abange be yampa bonna baayita mu kisaakaate era sirina regrets. Buli mwana agende mu kisaakaate. Naye ate olw'okuba maama naye obusobozi naye butono, mbadde njagala kusaba buli maka gazzeewo ekisaakaate mu maka omwo. Bassebo bajjajjaffe abaasooka aba Buganda bali bateeseteese Buganda eno bulungi, nga bye tugamba nti primary, secondary, university ffe twaziina mu Buganda. Naye nga bagunjulirwa abaana basooka mu maka kyekisaakaate ekyali kisooka. Moyingo mu ngeri yemu yabazizza Nabagereka olw'okuvaayo n'enteekateeka y'ekisaakaate, n'asaba abantu okumukwasizaako, n'agamba nti ekiseera kituuse n'ekisaakaate ky'abakulembeze kirowoozebweko olw'ekigendererwa eky'okufunira eggwanga abakulembeze abalimu ensa. Ekisaakaate Gatonnya 2020 eky'omulundi ogw'e14 kigenda kubumbugira wansi w'omulamwa oguvuga nti obuntubulamu y'empagi y'enkulaakulana, era omukolo guno bwe guggweredde ng'abaana 30 Minisita Moyingo ne Ahmed Bogere Masembe bamaze okubasasulira, nga bano bagenda kuggyibwa mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Ey'okugunjula basaakaate tiraba. Eyo y'enteekateeka ey'ekisaakaate kya maama Nabagereka nga bwewedde okutongozebwa ey'omwaka ogujja ogwa 2020. Bwe tweyongerayo ne gambuuze abasawo abakola obwannansi balangiridde nga